banange kino ki Uganda kinyuma naye kinyumidde week eno nina olugambo olwokya kuyanza nazana lunjo kyalunjo tandikawo mwana swipe ayagala kulubira katono nnyo atulaba naye akitegeere nti tuba kikulu waliwo eyaguza akapale kakakadde abo kapale shikanako kungulu wamagwatulaba kakunyumiza olugambo luno kwampu yalunjo kyamanya mbera Maria Dano kwera nga tuyingiddewo nekyana kijujulu kino ekirungi mbawo nnyo wano ku kidonga nange nakoze kinga nasomye tulinawo ne swipe netubera nga tuzza okuba swipinga olugambo olukutaya amawulire agakuteyo oba gakwata kwani swipe oba bya politics swipe oba muyimbi oba celebrity oba nani celebrity oba yavaako oba yaddako byonna tubibaleetera waneno oba mukyayo oba bategeka kumukyawa byonna tubibaleetera waneno of course bweno tulaba essaawa eno ng'olingo tukusaba ekintu kimu genda ku social media platforms zaffe LMTV o subscribing o commenting o liking ate teweerabira kukuba kadde okubeera nga tomisinga show yonna yonna ebeerezze ku LMTV Uganda Edith okuba nti olugambo tulina lungi ate nga mpulira lungi otya kantandikire wali wenkukomedikedde owakapale naye bakwe kapale bakwe Valentine soko be Valentine kubanga bitambulira wamu kabana betegekera gwe Valentine kati amugwide kapale ko gamba kakole ku Valentine kati kankunyumize Pastor Bujingo ono Bujingo wafono ngagenda akwate obukadde obu ngagulira Teddy bumeka bubiri obu ngawa Teddy ono makula anti owulira maku la kwe gamba mwana makula matiri bona exactly Edith abaana balina laavu gomache kitegeeza omusajja ogenda mu supermarket nakugamba nakubira simu now I'm imagining my boyfriend is calling me oh baby what should I bring you baby nemugamba Pazo ngambe olida wa tindi wa ndimo no supermarket mukwane onkule anti kati olonze Bujingo gwane gwe makula sweri maku yes baby ndi wano mu supermarket chikwano onkuleteleyo ki obondetere kalega oba mpale I think anika will do kala choba baby gwe jola bantu wenaji kwambalira mwegenda kukuba tofayo mukwano nzija nabyo leero kakati ekyo kyekabaddewo my good lord omwana bamugulidde mpale just anika fezegula wano atali mu mukwano wafwa obukadde obu okadawire nga gula buguzi nika obu gwe babukuwa obukola muki mukwano nina ebyokola bine nandodi abanjangu nanhaye kati no Valentine etuuse amwana agenda oba agenda kamwambalirawo oba bagenda kubisa ndoza yamugambye wenkomawo mukwano njagala oyambale kati nawe nkwatirwako abatalina babaagala yedongo kyali awo kuba Valentine bakirero mazaalibwa gwa omukulu ani president kyono mawu waliwo president we Magere wa State House Magere mazaalibwa ge omwami Robert Kyagulanyi Sentamu abana ba swipe tukuyoza happy birthday naye leka nkubuulire nabo nabo balina omukwano gwa kimmemmeke omukwano gw'abantu tegukula bane nogamba kati oba babbi ategese kaki kati olwo abatayina bamanyi buno okukola buno obusima bu couple outfit ne bambala obuntu nga bonna bufaanagana kugamba n'owulira nga wenna ate bannanga omukazi olina ebyalwema bitono babi yekoza kubanga okumanya omukyala kwegamba ye ekintu kyokuva ku ntandikwa paka ne sayino tekikendeeranga bakubina ebyebbugumu naye bali bazadde abaana abakyalina omukwano mweno mutijjamu gumu ebiri alokana akayimba kano akaliko where's your boyfriend Valentine is coming abaye baswipe where's your boyfriend Edith boyfriend wali ruda mukwano nagamba singira 2021 wenyiba nyingide 2021 nga ndi single Valentine njingira siri single Lawrence yangambye omukuba Lawrence chitu Lawrence ne kamera batono wafiraga emukuba emukwano na relationship je nenyi gang Lawrence waluddewo naye obadde kyanyumiza gonjo wakapale kati wavuddeyo ono pastor waffe Pastor Sempo okugabo ani obaba cha analysis yakola analysis oyo banange yavumye Bujingo ne banange bayize banenze simanyi naye abasuma banaye oli alina choice ekyokubeera omusumba tekimuggyako bulamu bwe bwa bulijjo obeera omusumba tobeere mukwano kakati no kankuswayipingire Sempa kye yakoze Sempa yakoze conference namba n'agamba nti oyo omusajja agenda atandika kukola bwenzi ate kyo okugulya omuntu akapala batandike n'okukwata ku bakazi ku bubina
ekyo kyogedde pasita ne pasita Sempa nawe tuleke mugoba gwo munnaye tosobola gulirayo ko mwagalwawo kantungaako kati naye bali mugala tugeyabirawo tugenda nnoba anti kati abe tuyandi kati Sempa kyagamba teyandi kikoze mu lujjudde oba kikoze akimugulidde akimugulirire wemba njagala omuntu wange angulidde akandu wadzembo katekayo ku status nze nno mukwano ke bagenda okukangulira woba tolabe status zange ngenda kakusindikira mu inbox Edith lwaki neeyogerera ebigambo nga Sempa wali eyabyeyogedde banangamba n'okugamba kana ako kawayiriza pasita afe biki kankuwe pasita Sempa byayogedde naye nga sinnakutwalayo abalabika tubagenda twetukomawo tugenda kuba buli birthday ya Bobi Wine egenda wa babi amutegekedde kaki obadde tumanyi nti babi wali mu Uganda nawe nze manyi gyali abamu bagamba mbu kyokka taliiwo simanyi yafuluma mukwano yagenda mu America kubeera n'abaana nedda kati ali ku swipe just know kikomawo tugenda kulya babi ali wakikyazzaako birthday bagikuliza watula kale weerabira ebigambo bya pastor Sempa nika nebula bikuta wansi ne waggulu kadde bubiri bwe mutemugulira abakyala ennaku zino nnyo sente z'ekiweebwayo bada ekintu kino kibi nnyo okusooka twebuuza nti ono mukyala musumba oba si mukyala musumba kubanga tumanye oli bujingo pasita ono mukazi gwali naye gwe tuba tulowooza ndi mukyala we kati naye ate tutandise okujjukira nti si mukyala we ono malaaya we lwaki omanyi omuzungu agamba if it talks like a duck and walks like a duck it is probably a duck kati omukazi atandika okwogera n'atuula mu lujjudde atandika okwogera nti no sajja namugambye angulira akaleega $2,000,000 manya kamulema atandise kunetera empale ya $2,000,000 biki ebintu ebyo bamalaaya be babyogera mu lujjudde ze mba mpita wano ku speaker abakazi bansuya banvuga tambula jakuwa sort kati otandika ebintu sort longo ebyo byaki sambadde empale bamalaya kati ndene tujjukira nti by the way nze nade neerabidde n'okwerabira bujingo ayina omukyala we gwe yawasa ali kitende kajjansi era ono omuwala makula yajjanga DJ okuba music wano ku Salt Radio era kati yakuba music neyeerabiza pastor ekuba eriddawa kati era ono gwe tulaba badde neerabidde nti eddalu eryo eririmu nze ndaba muzimu ate jjo tubadde wa ne Bishop Ntagali naye waliwo omukazi ekikazi yakireeta okikansolinga ne kimukuba ali nakyo n'atandika okukola ki oba bazaala n'omwana simanyi naye at least ye Bishop yeenenya ne tulyoka tuyimba tukutendereza naye ye Pastor Bujingo akyali n'ono omuwala yajja okukola ki okuba music kati kiringanga nti no yajja ne house girl yajja okukola n'apasulani omusajja nanyinimu n'ava waka kati ali eri ku mizigo yasigala eri ku mulimo gyagenda takyadda waka bambi ekintu kino kya nnaku pozi n'ekirala kyendaba nti eddalu lino ligenda kweyongera kati weba batandise wano kuba ebintu byakola bino birabika bitujjukiza nti bagezaako koppa ab'ensi bakoppa ono Bebe Cool ne Zuwena be babogera ebintu ebyo simanyi bali ku Coke Studio Zuwena tandika okwogera ne Bebe Cool simanyi musajja empale kangulira ka underwear biki ebintu ebyo kubanga Bebe Cool bwayimba simanya kabina katono naye kankolera tekitwewuunyisa ye size ye era Bebe Cool agamba manya size yo kati bw'obeera ng'oli musumba manya size yo n'okuyitibwako bano bafumisa erinnya lyaffe Bebe Cool bambi awo waakoma Bebe Cool waakola abo tubagambako batulwanyisa tebagala kuwulira poze ekisembayo njagala kusaasira nnyo omukyala n'omuntu ali mu kkanisa eya Kanani oli awo oyambadde empale yasinye 13,000 akasente kofunyeyo omutwalo okawaayo waani mu church mutwalo go okuzimba Pentagon because pastor wo ayogera nnyo ayogera nti mulete sente uzimbe ki Pentagon naye kati omusajja akutte sente atandisa zigula mu pante kati Pentagon pant efuuse Pentagon kugula underwear kugula bulega goni bambi ekintu ekyo kizibu nnyo naye okusinga ekikulu si bizimbe ekikulu gy'emitima gy'abantu bw'obanga oli eyo bambi tova mu bulokole kubanga abantu abambaga nti balokole bannema abasumba bya buyaye nibalimu byali bya bubina bya mpale ate tekisino siwe gusoose sikwe gusembye
ogenda kola kubanga eddalu bwe litakyusibwa muntu yeyongera bweyongera kola ki muntu omulalu bwasooka najjako essaati agenda kujjako ki mpale ate mwana amala empala ajja kujjamu nandaweya Susan Makola mugamba yenenye ate ekyokubiri bambi n'omusajja ono yandimwenenyeza amulekaddeyo Bayibuli egandi kiba kibi nnyo mu bintu ebisinga obubi omukazi house girl azenga akozenga aya okupasula omwami najjamu mukama we kuba mukama wa ono yali omukyalo oli mukyala wa bujingo ye mukama we ne kano yamubuuse ndandika okutwala ekitiibwa kye naye tandika okulaba alabika waliwo bamuloga bujingo bamuloga bambi ali bamuloga alabika ate yaloga bujingo n'emmindi akyafuwa tumusabire nnyo era nnyagaba omuzimu ogwo era mu linnya lya Yesu omuzimu gwe bayita bujingo puluma mu linnya lya Yesu Omunazaleti omuzimu gwo gwogeza ebyobwenzi andawe yasimanya Pentagon ekiva ku Pentagon puluma mu linnya lya Yesu Omunazaleti ayije muzimu gugana kati bujingo yasimanya empeta za sitaani puluma mu linnya lya Yesu tera tewali kulayira kintu kikyamu. LMTV. Let's go fast.